emyaka gidduka nze abamu ku mwalabye kavidio kange ntandika okulanga ndi mwana muto. Who have you left in the restaurant? Mother, there are no customers. Go back. The customers should find you there when they come in. Just the right person. Silva. Hello, Rudolph. Hello. Hi, Attain. Hi. What will you have today? I'm on him, so let him decide. Decide what? Please bring us the usual. Can I bring some of my fruit salad? No thanks. Dawood, it's good you're here. I want to talk to you. Yeah? About what? Dawood, you don't want to go to beauty school? What has beauty school got to do with me? I want you to talk to Mother. Why don't you talk to mother yourself? I already have, but she has refused. She wants me to keep on helping her here in the restaurant. And she also says I should get married. Maybe she's right. What makes you think mother is going to listen to me? Mother does anything you like. You're his favorite. Please talk to her. Okay. We shall see. Natalia, can you help me with that 2K? I'm doing badly. I'm sure I don't have any money. I'm too broke. You can get it from mother's money bag. Huh? Dawood, nobody touches Mother's money bag apart from Mother. You can't. Then forget about beauty school. But Dawood, you promised me. This is my dream. I'm nothing if I don't go to school. So you're trying to say I'm nothing, huh? That is what you mean. Well, I'll tell you. I'm somebody. I'm somebody, and very soon I'm going to own my own motorbike, and I don't need an education to do that. Please talk to Mother. Talk to mother. Forget it and get married. Okay, I'll give you the money. Now that's my girl. But will you talk to Mother? Of course, my little sister. What are brothers for? In that a video kamala benga ndimu hand in hand. That was 2005. That was 2005. Emyaka giduse. I looked back ninga abanange. Some of us are hustling tuli bana bato. We've reached the twagala okutuuka before we are 40. But ekibuzo kiri nti gokola ki? Emyaka gyamwe gyekibuga wamu ku opportunities muzirina ne mulina omuzannyo mungi tonnazuukuka. Kyobulamu tekugenda kulinda. Time waits for nobody. Ogenda kuzuuka emyaka gyekugenzeeko. Emyaka gyekugenzeeko gambe bana emyaka gyalaga wasigenda bali emyaka gidduka. I've watched people bena lindowooza bagenda kuba baakabi. They didn't turn out kuba baakabi. I've watched people abali abaakabi. They've not turned out obakabi bwabagwako. Ne bwo olaba nze nange ono wendi seyibaala. That omukisa bwe mbangu funye ebintu byenkoleredde mbituuseeko nina okutereka ssente zange zimene ku nzigwako. Naye bw'oba tonna natuuka okukolako kitundu naye ng'oli mu muzannyo oli ku airport otikama nnyo ogenda kuzuuka kubanga none of us is going backwards. Ffenna tukula tudda maaso. Ogenda kuzuuka ku makya ng'oli mu zi30 mmeka bw'oba oli muwala tofumbiddwa abasajja baali kwagadde bakulaba ng'obwemula. Nze nina mukwano gwange yasuka omusajja lwakuvuma abantu ku app. Omusajja yali amusiimye nalaniko mugoberera amusanga muzigundi mu comments avuma abantu. Namugamba n'omuwala avuma nnyo abantu. She's mean, she's rude. Omusajja yapulinga we. And this man was really serious with her. Abamu kufa mtu atujja kantukola eddalu lyaffe naye omwami wange mungereza sirina nnyazaala wange oba sirina mulamu wange ba inirosi bange bonna tebamanyi Luganda. So I can get out with so many things. Eba inirosi bange tebamanyi Luganda. So nzija no nenkola fujo mwachi muloza fujo ndikolera mu Luganda. Anyway, kabe serious. Munnange mbadde nkyabagamba. Tube serious. Emyaka gyekivubuka gigenda kudduka ogenda kuzuuka ku makyanga weebuuza emyaka gyalazeewa. Emikisa gikuyiseeko oba olina omukisa gw'okutambula ogenda okunoonya ssente. Emyaka gigenda kudduka ogenda okutuuka okutunda bwoti ogambe bannange kiki ekigenda mu maaso ng'oyingidde emyaka egitalimu mikisa. Emyaka egitalimu mikisa gye giri wakati kufa abawala bw'oyingira 30s bagenda kugamba okuze. Bagenda kugamba okuze kubanga abaana abato bagenda kujjako ne bw'oba olina sheepu ki unless ng'olina ebikweyimiridde bingi. Bw'oba ozaddeko mwabaza abakeera okuzaala omusajja akuzaddemu n'atakutwala chances zito ogenda kufuna omusajja akutwala is hard. Era ogenda kusanga nga abasajja balaba ofunira nabo bakwagalako bwakazi tebagala kutwala. Abasajja abasinga tebagala bakazi balina baana.
abasinga yes mulimu abatakifaako naye a majority of men don't like women with children ekyo mugenda mu kidebatingako negabi mazima. I've watched my friends abazaala mangu ebamaliriza abasinga tebazeemu kufumbirwa omusajja because alina omwana saga mukazi w'abaana I don't know why ne bwe kiri bw'oba olina obufumbo bwongo obutuddemu ngaffe abalina obwaffe kola buli ekisoboka obukuume kubanga bw'ona obuvaamu chances ogenda kudda mufuna musajja is higher zenna ebintu byesiteeyibalirako Montino ziryo ntandika okwechangira ku mwami tya tulaba obufumbo bwange mbukwata nkalira ka mwana bwekulaba ng'obwererejjirako ng'otula oluyi n'ogweri tumbaavu kubanga nkimanyi nze ku ddalu lyange ne ku mputu gye nnina n'owanna kapalipali n'obuyiribi bwange zisitula mu nnyumba nsiiba mpewuka musajja kyanangumira nga mwami tera bwangumidde musajja kyananjagalirayo n'eddalu lyange so bwe nafuna onengamba onanjagala simuta bw'oba olina omusajja wo ng'akwagala mukwano tova mu bufumbo bwo ebizibu byonna bye mulina mu bikwasaganya then bw'oba okyali muto jjukira ogenda kukula tandika okwerabirira ng'okyali muto abasingako mwe temukifaako mujje wange jojo anti aging atandika oli muto nze mugamba jojo tokula tandika okwerabirira ng'oli muto bw'oba otandise okulaba emyaka gigenda jangu kubayo empiso y'olugalo jangu kuba skill booster kunyiriza omubiri gwonna jangu kube iv ya sikini onyirire wenna oddewo nze mulaba ndi muwala mukulu ni mundazi nanyirira naye nga ndikawala katono nanyirira mu butono bwange si buli obutono buli obuguddeguddemu obulina amagumba anyway tugende mu maaso munange nze mbabuulirako mu baganda bange nze balaba basingaku mmwe muzanyira mu mikisa gyammwe emikisa oba okyagirina naye n'ogizanyiramu ozanya abasajja bakwano bagaana weepanga munange ebbina liggwako nze ndabye ku bawala abaali abalungi tuyingidde no mwasatu gye tuli gye gatuwuubidde agasemba tuba tunuulira badibye n'amabina gaabwe ate teri kintu kiruma kutunulira banno bwalolowooza osinga nga bakusinga omuwala olina ogenda neweyongerako ettofaali kola ebintu ebikwongera inkaamu abasajja bannenge basiguze omusajja takusigula n'ogana okwekolerera ne bwoba oli mu bufumbo nze ndi mu bufumbo naye bwekasolingiramu oyinza okera ku mata omusajja n'akusimba divorce ng'oli awo obadde omwesigulirako n'osooka oyirira ate bikirire nga tokoze teweetegese bw'obeera mulenzi same thing applies to you ate mu abalenzi mulina okukola ennyo bannange omulenzi omusajja atalina ssente tutafuna kitiibwa nensi ekunyooma bw'oba oyagala ensi ekwagala olina okuba nesente oba oyagala ensi ekwagala olina okuba nesente ne bannange nzanyira ebintu byenda ku social media ntunulira abantu nga beecangacanga naye oba tunalegana bannoono omuntu talina ssente weecanga otya ebintu amu bino birekera abantu nga booza ate nga bw'oba ssente sizisoba kuwampe gwe nawe tuula wansi naye nze munaye baganda bange emyaka gyammwe egyekivubuka yonyo 20s ogumukisa gukozese bw'oba olina chance etambula togaananga omukisa ogwe opportunity ey'okwezimba lwa musajja bw'ofuna opportunity nti no waliwo visa ya America genda tosigala nze namukwano gwange yagaana ogenda ntaleka bbawe mabega n'akasajja keyagaanira ogenda kamukyawa n'akasajja kamukyawa kyokka yagaana ogenda America ng'alina omukisa kati visa ne bwasaba buki tebamuwa bakamuma emirundi 3 ne mugamba omukisa guli gwagenda ne kambabuulire ffenna mu bulamu buno ffenna omukisa gyaffe gijja believe it or not your opportunity will come but opportunity zigira mu ngeri gye zitazirabamu oluusi gigira mu mikwano gyaffe emikisa gyegimu gigenda kugira mu musajja gw'oyagadde emikisa egimu gwennyini gugenda kujja oba ekifo ky'olimu naye omukisa gwe gunaaba guzze beera wise enough okitegere nti guno omukisa gwange ogukwata amataayi naye buli muntu omukisa agenda kufuna. That is the one thing about life. Abamu kumwe temumanyi kumanya nti omukisa gwajja abamu mujja kukitegeera nti leeta tibane nali nfunye omukisa ng'okitegeera awo no ng'ozuukuka kale singa oyo gundi nasigala mwekutteko singa ndi wala ng'okimanyi oyo omukisa gwe gwali mu oyo abasinga kumwe emikisa gyammwe giri mu bantu naye abantu bennyini bamulina okufunamu emikisa mubayisa bubi abantu bangi bazze wano ku bulaya through other people ogidde ku mwami yakuleeta baganda bwe bakuleeta ng'omukisa gwe gwayita mu muntu mulala n'otuuka abamu n'emirimu gye mukola mugigire through other people muntu mulala yakusambira omupiira golo n'ogiteeba eno nnainze mbaagaliza ne temuzannyira mu myaka gyammwe egyekivubuka omuzannyo mungi wano nze ndaba abaana muzannya nolaba oli azannya nolaba oli alowooza nti none of us is gonna stay young forever oba oyagala oba toyagala ne bwonavuma ffe mutuvuma tuli bakadde nze birubirwa byange mu bulamu nabimalayo mujagamba ndi aluga nti nabimalayo nafumbirwa business endikoze zadde obaana nsekadde mukasayizi enyambala byenjagala nende byenjagala sirina bintu bingi byendubirira ate ndi mulamu naye abasinga kummwe semanyi oba munaafuna ku ssanyu naye you can naye temuli serious if you stay focused most of you can achieve abantu bangi mulina potential just temuli serious. Waliwo ekintu kye njagala okukilalifayingira ku bantu abamu waliwo omuntu yansindikidde wano message
ngisoma naye to me nakulabye ng'olina amalala mangi. She said I am married naye fifinze nkoye omusajja okunninyirira, nkoye omusajja okunnunda, nkoye omusajja okunfuula omwana omutunga buli kyenkola nina omunnyonnyola biki. Ne mubuuza omusajja okulinnyirira atya, ayagala amanye bentambudde nabo, ayagala amanye gye ndaga bendi nabo. To me, literally complaints z'ono omuwala tezirina makulu. They don't add up. Nagezezaako omunnyonnyola naye nandaga nga nange tantegeera. Nenga manja kujja wano nkole my general message eri abantu abamufaanana. One thing kyenjagala omanye muganda wange gwe gy'oli mu bufumbo. Nti eno mu bufumbo gye tuyingira ebaayo okunnyonnyola. Oba oyagala oba toyagala. Nga si mu bubi, but out of respect, out of love. Ebyo by'ogamba omwagalwawo. Nga Fifi nno manyi ngenzeeko wano. Nti bwe naba nva wengambye wengenda neeyongera ogambye ati ngenzeeko wali. Out of respect and love. Nti neoba ofunye ekizibu ensi yonna egenda sooka kubuuza immediate neighbor wo ye mwami wo oba mukyala wo. Out of love. Ekyokubiri no mu bufumbo gye wajja mwana muwala. Gye bataakukaka kuba mugambye ani yakukaka okuyingira buno obufumbo. Tewali. Gye bataakukaka kujja eno twetonda. Bwe tukola ensobi twetonda. Lwakubanze neetonda nkoze ensobi ekyo saagala kulimba. I will come and say, boo, I'm sorry. Boo, I'm sorry. Busigenda biddamu naye bampeeyo omutwalo. I will come and say sorry and make it laughable, like netukinyumirwa netukisekerako so that onsonyiwa. Kubanga first of all mu bufumbo gye ndi tewali yankakayo. Teri. N'omusajja teyali yamunkakako. Nangamba omusajja amulinnyirira, omusajja amisawo. Nemuga omusajja akulinnyirira nti ambuuza amateeka ebintu bingi. Questioninga mikwano gyange. Omuntu yenna nga ayagala omuntu ajja questioninga ebintu ebimu ebimulinaanye naddala nga awuliramu insecurity tumukazi bayinza omumutwalako. To me it's normal and kya bulijjo. Unless nga kifuuse violence nti omuntu akuba nga abuuza, you know, that is not good. Naye mukwano eno giwajja twetonda. Hi boo, sorry I'm late. I'm going to be home at this time. I love you boo. It is normal. That is marriage for you. Bw'obanga wayingira obufumbo mukwano nga tolibedde kuwoza. Mu bufumbo tuwoza. Omuntu n'akunyigira nga tolina kyokoze naawe n'omunyigira n'otanyiga. Ng'ojja kuwoza lwaki tewambuuzizaako nti nanyiiza. That is marriage. Mu bufumbo eriyo okukakkana oba bwe mankyogera si kukussa wansi, like no, being humble, that is marriage. Bw'oba tonnayiga kukakkana na kweresa bintu bimu obufumbo bukule. Nande nkyabagamba bufumbo kukkiriziganya, bufumbo kuwangana kitiibwa, bufumbo kwagalana, ate oluusi bufumbo kwefuula musiru. Bwewefuula omugezi ennyo mu bufumbo era buga. So marriage is full of so many funny things, but kyekibufuula obulungi at the end of the day. So mukwano bwamalala gaga kyakuli mangi wayita ng'oyingira oba oyita ofulume ajja busobola angambe Fifi nze seetonda emuganga teweetonda gwani. So marriage yeeyo namwe mwongerezeeko ebyammwe.